lunaku olwaleero nsonga ezindese z'amateeka tobalaba ndekanikanye wano mu ssaati yange eno ey'obwalooya obwalo material obwalooya mbere nga ntaputa ensonga zino eza Mathias Walukaga Electoral Commission NUP kichezaako amateeka galambulula gatya central points mu arguments eza Walukaga ne ba lawyers be depositions zaabwe saako ne Electoral Commission central points zaayo ne lwaki yatuuse ku nsalawo eyo na ene standinga oba egenda kuwakanyizibwa webe egenda kuwakanyizibwa bannaffe bagenda kwekwata ku nnyingo ki kuba ebintu bino ebyamateeka bizibuzibu mbadde nkunyumiza wano off camera nti amateeka mazibu nti osobola okufuna ruling ku kooti esookerwako eya wansi oba ya magistrate oli n'agenda ewaddako nga si musanyufu na nsalawo ate n'asinga ne bikyuka so ze nsonga ez'amateeka unlike ku mulundi guli tugenda kukwata side ya EC Electoral Commission ku nsalawo yazo n'ennyingo zetwesigamako kwe yakoze ensalawo yaayo ne bannaffe ba lawyers aba Walukaga abadde mu defendinga arguments zaabwe zaali ki tuna ku defense yes nabitunuddemu byonna tulabe baali baleese biki na lwaki essaawa zino nga we kiri position oba eri ku side yabadde bavunaana Walukaga wabula nga tegunnaggwa omupiira tebinnaggwa gukyagenda mu maaso though waliwo situations ezimu ezituuka nga okuajuwinga ebyamateeka kuyinza okubeerawo nene kuteebwa ebbali ne wabeerawo dynamics ezijja naddala ez'ebyobufuzi lwaki nga SG we yayogedde simanyi mbadde sinafuna mukisa kumulaba naye nga that is what it is lwaki twagala twebuuza ekibuuzo ekisooka sinagenda mu musango guno kubanga nkutaputira Electoral Commission webeera nga ye nominatinga abantu abeesimbyeyo ng'obuvunaanyizibwe bwe bwewadde kituuka kitya okubeera nga banominatinga candidate A bo bennyini nga bamaze okukakasa nga yatwalayo ebipapula ne basikaninga ne baverifyinga ne bagamba abamu mwe temutuukiridde mwe muyiseemu kuba waliwo akasengejja akaaliwo aka nomination akasiiving tuyinza obutagenda nnyo ku kasengejja aka national unity platform akaliwo kubako kaba ka munda naye kati kana akali statutory akeggwanga ketulowooza nti bakugu akalina amateeka gonna mu kabada akatuulako n'omulamuzi yes okubanga bateekawo enteekateeka eyo okuteegeramu abatatuukiridde n'abatuukiridde era nga akasengejjaako kayina be kaakasuka ebbali nga bo bagamba tebatuukiridde abamu ku bo nga qualifications ng'eza education tezimala ne babagamba mudde ebbali abalala simanyi ate gye mulondera eyo ate simanyi temuli mu register wabiraba ne bibeera eyo it is the EC tutuuka tutya olunaku olwaleero wabulayo omwezi gumu nga EC yennyini eyanominatinga Walukaga ate yeemu yennyini yemudinominatinga kijja kitya kyova olaba nti woba owulira arguments z'aba lawyers ba Walukaga the first contestation is in the first place the Electoral Commission, the tribunal of the Electoral Commission si eyabadde ekitawuluzo ekituufu eky'ensonga ezo zirina kubeera treated as petitions ez'ebyokulonda ng'endala zonna we zigenda mu high court kitegeeza nti in the first place okuwuliriza kw'omusango gwa Walukaga yes kusobola okustandinga but not kuwulirizibwa Electoral Commission ekuweeko ensala nga in the first place be bakkiriza era be bayisaawo omuntu oyo kati muba mwekuba mutya engalike kiringa ffe abalaba omupiira kiringanga kyuma kino kyetula okulaba ekya VAR nti bakiteekawo okubeera nti no kiyambako okwekenneenya ensobi ezikolebwa mu mupiira eziyinza okubeera nga zisusse referee central referee oba ba liners abali ku kisaawe can treat the liners and the referees as the internal gundi eya national unity platform
nti bayinza okubeera nga bo balina we bamisinga kati wano VAR electoral commission tunula webale nnyo nesaza layini nesaza negira leero temulabye embwe eyingidde naye offside ya buswaida offside Filipo Inzaghi yayisizaamu ko esaati n'olwensonga eyo go tugisazeemu nti Lisandro Martinez yasise omujozi gwa Declan Rice vakyesalawo kyenkomeredde kikino be kyenkomeredde electoral commission we yali badde kati watutuuka ekiseera kino nga electoral commission yennyini eyanominatinga candidate Walukagga esazeewo ate yeddamu yewuliriza omusango gwennyini nanti kyegamba nti awo ye contestation esookera ddala tosobola kubeera nga gwa nominatinga nga gwe otaddewo criterias tuyita mukali nga tukusuubira olina abakugu abamala bwekibeera nga tulina situation eya candidates abayita ku mature entry amateeka gonna obeera olina okuba nga ogalina mu kabada nti wabeera alese nomination papers ze zonna nga azireese mweggalira mu kasenge ne mwekenneenya namugamba Mathias Walukagga okusinziira ku mateeka gano ABCD&E nedda tokkiriziddwa ddayo mune mutuko otwala ne sente z'omuntu ne mugamba tandika okunoonya akalulu kiringanga era mu musango era gwe twayogerako wano ogwa Ivan Bowe gwe yali awabidde webale nnyo nti nno Ssenyonyi n'abalala omusanvu abali mu kuvuganya ku kifo kya bagambe nti ate nago bagenda gusitula naye bani abakubuulira bamusiraamu nedda Munyagwa presidential candidate Munyagwa yabadde wano n'agamba ate ekijja si muntu nengamba ebyo naye nja bibuuza ntambiye mukugu kati mbadde nkugamba nti omusango gwo nga woogulaba nembeera muli ba candidates 8 omusanvu babawadde ebipapula biriko Nakawa West constituency right then gwomu nobeera nga gwalabye ensobi nti bali babadde subjected to constituency enkyamu ate nga byonna biveeri nga isi weeri ebibawadde n'okubibawa ng'erina n'obukugu kugamba lwakuba nti okwewola ku bigambo bya mbadde mpuliza omubaka Ssemujju Nganda nanzijukizaamu n'agamba nti waliwo ekiseera red paper eyo yabawandiikako mu bukyamu ye Lukwago ne Sseggona kakati Sseggona being a lawyer and Lukwago being a lawyer senior lawyers bawawaabira red paper ne baliyirira ye ng'owamawulire yakubira bukubizi lugendo simu ne beevuma ne bakimala nti ba lawyers bo bayina enkola gye bakolamu ene mistake ne bebeera kukoma nga yebula ku gundi nga yetaliiko yasobola ogenda okuwawaabira ate n'akusinga ekyo gavumenti amateeka mazibu nnyo bo era mwe batambulira omu tebata webale nnyo okitegeera nti neyo situation nyine ebeera bisanyo electoral commission oba okitegeera kati nene ya Walukagga nga tunakukwata ku Walukagga tunagenda ku national platform tusoose wano ku electoral commission yes nti waliwo abantu abalina okubeera held accountable nti beebakidde ku mulimu at the end of the day they are wasting our time, they are wasting people's time okutuuka mu mwezi gwa December nti yes ku electoral commission wentandikidde nti bangi bannafaawo beebakidde ku mulimu oba si kyekyo nga waliwo ensonga endala nga si amateeka nga ya byabufuzi bye bali mu kubeera nga bazannya Walukagga okulwanisa abantu ab'enjawulo bo be bamala dde okuselectingamu lwaki ensalawo eno yatuukibwako ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba bagifulumizza ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba baali basalawo dda biki by'otaalabye omusajja ne bamuleka n'anoonya akawo by December 25th electoral commission yali emaze okubeera ng'etuula n'esalawo era it was by November, not December. I mean November 25th bali bamaliriza nege webuze lwaki basalawo kulangirira nga December 9 oba kitegeera kiba kitegeeza nti wakati wa December nga 9 baba bakimanyi nti waliwo wagenda bayinza okubeerawo okujulira kati process y'okujulira obudde butambula oyinza n'okwekanga nga singa siki basobola okukola timing nga banagenda okujulirira abalamuzi bonna bagenze mu recess tebaliwo
webityo ate okujulira kunagwera nga tugenda kunatuukira process eyo kuyitamu nga tuli mu kalulu kennyini so kati bamaze kukibala kati mubeeramu ebibalo ebimu ebiri technical kuba nze nkubuulidde at the end of the day electoral commission why is it in the first place nti ate ye nominating nze ate yeyina okukola tribunal ate okudenominatinga bo bennyini banominating nze ate nga banominatinga basinziira ku mateeka aga elections aga parliamentary electoral parliamentaries act agaabwe gennyini kagabeere ga byansoma n'ebirala bennyini bagalina era ge bakozesa to nominate abantu banominating because process wagiraba ogenda batunula ipapula ne bakola ki bagamba muntambiddayo okiraba kakati awo nga tuvuddewo katugende mu mateeka gennyini wabula nga sina kubeera nga gagenda naddala agamwami Walukagga. One, how the EC reached that conclusion. Tugenda going step by step. Electoral Commission yatuusa atya ku kamalirizo kano ku nsalawo yaayo n'ebikimaliriza bweti neeyagala ekimalirize bweti wadde tekinnaggwa kyola ngenda kukotera sides bbiri abantu ngo bateekamu essuubi nze nkugambye abaseggona batandise dde okujjaga nkugambye tebinnagwa tebinnagwa era mubeere bagumu abagumu wabula mulina okwongeramu kusaala ate kati oyongerako kakyako kubanga ensonga ziyinza okutuuka ekiseera nga si z'amateeka nga za byabufuzi tugende maaso. Petition eno yafiringibwa against Mathias Walukagga Mulumba nga ba alleging abamuwawaabira ani yawaaba si Sseggona yawaaba. Why is it that saawa eno focus bagitadde ku Sseggona kubanga mu reesu ogirabamu yero yalimu omugezigezi asobola okukwata ensobi abasigadde aloya mugezigezi ate mugezi abasigadde ebyaddala ng'ovudde ku byaki Honorable Medard Sseggona y'omu ku ba lawyers ba councils ba advocates abasinga aboogi b'obwongo wano mu ggwanga organize senior council n'oba ogenze wa lawyer ki yenna because bo bewe bityo tabalinga ffe abeeyisaamu eggaali eno mu mawulire balibo nze kye natidde nina yaŋŋambye nti ate okumanya senior n'ate awaakinga ali mu gundi advocate ya gundi ya Elias Lukwago. I think so. Oba wekitiibwa kibula baŋŋamba nti abantu lwaki amaaso bagassa nnyo ku Walukagga ku Sseggona Honorable Sseggona olw'ebyobufuzi ebiri emabega nti Walukagga gwe bawa kaadi ye tebaamuwa is a lawyer yasobola okukwata ensobi bikoze bitya weebityo naye official inalabye abawabidde si yeye oba yabayise kyekiri kye waŋŋambye nti ebintu by'amateeka bizibu bizibu so petition bagimuteekako nga bagamba nti academic documents ze yakozesa okubeera nominated mu kaseera ako ya nominatingibwa zaali invalid and expired oba kubanga olina pen singa otandisa okuwandiika keywords wano kubanga ngenda byetaaga wali nga maliriza okuwandiika mu mutwe ogenda kukola ensala yaate naawe ngenda kukola eyange wano ngaani ng'omutunuulizi w'ensonga kale katulabe wonaagiwa nemboze tukole ati tukola kale ondese ndina mutaayi njogera bintu by'amagezi otandise oteekamu katemba si katemba mbuli kati peni yeri wasagambe jene mpandisa mu mutwe panange ingandika babi oŋŋambye empapula bo bagamba ziri expired zaggwako ekyo n'enkiwandi going step by step onoba mpadde obudde ate obudde tubuyina weebuli ate neringa TV nti bagenda kubabula mbaye tugenda mu bulamu kakati besigama ku biwandiiko nti byali invalid documents academic documents zaali invalid zaali ziweddeko and expired boy argument yabwe esookera ddala now electoral commission ya examining the actual mature age aptitude certificate eyo no certificate gye examining yali issued by IU omwami ono gye yasomera ebya mature entry era ku certificate eyo ne basangako ebintu bino wammanga kwaliko oba bagishuwinga ng'ennaku z'omwezi 12 June 2023 ebino nabadde mbijja mu summary eya electoral commission ku musango guno tubula nakoze notisi zange nnyingi nga saagala
missing wadde akantu n'akamu gano mateeka nimba missinze full stop ayinza okunkwata ensobi ba kanso abali mu kubeera nga bakola ki nga balaba so musamala eno bibino betwasanzeemu certificate eyo ne banotinga ennaku z'omwezi gya issuingibwako that is 12 June 2023 ne banotinga ne bagamba certificate yennyini eya IUIU era nga erina guidance mu Luganda bache ki okulungamizibwa aba National Council for Higher Education ng'estating and erina validity ya myaka 2 validity kweku emale emyaka 2 kase emyaka 2 gigwako ga expiring oba ifuka invalid era bo bagamba musamale yabo ba isi because the 2 years lapsed on 12th June 2025 bo bagamba the certificate was already expired when Walukaga was nominated on 23rd October 2025 nayo bala wali kugambe June October eno jiwa miezi enando emyezi nange expiring naye oswe wali ekinyusi awo ndi mukuzimbira buzimbizi gwe munafali mukubanga atulaba wano ku Megatron Media omukutu gwokuleeta abantu abasunsula ensonga nazijeno nazitwekeri omukugu onabasamusama bole waliwo abamu abakola afuna akantu ku TikTok nakongerezaako kankweno nayogereko no inabasamusama boleta ngani Jabali tabako sabwe ko namalako now musamari Electoral Commission ne considering netunulira ennewozaako eya Walukaga okwewozaako okwe ng'ayita mu balooya be abannalukoola and company advocates yes kati mu defense they are what we call arguments oba kitegeera mu argument y'aba balooya ba Walukaga emu ku zo nga bagamba nti yali aweereddwa ekifo ku university owulira on the basis nga basinziira of that certificate eya IUIU owulira nga bo bagamba nti yaweebwa ekifo ku university eno eya St Lawrence nga basinziira ku certificate eri ey'emyaka 2 yali tenakubeera nga eggwako olw'ensonga nti mu kuwa certificate eyo ey'emyaka 2 bagamba nti ejja kubeera ekozesebwa singa eba tenaba kubanga eggwako wala n'ogya applying sa okweyongerayo waja applying so kweyongera ku university yes ayi ne mala ne gwako nga tonnamaliriza ebya tekyakola tokyasobola oba tokyasobola gikozesa kweyongerayo ina kuddamu yes kati already IUIU yalina certificate ye bangandaga muntu ze Uganda nkugambe ki saga kitwako tezigwako eringa ensonga lwaki bazigwesako emyaka 2 olw'ensonga nti omuntu wano mukusoma ng'oli mukulu singa olwawo ebintu ebiyinza okuva mu mutwe oliwa kujjukiza obongo babukwata mpola agambye kiwali omanyi emwanyi zange oba kitegeera so awo niba yemu ku arguments zaabwe aba Walukaga now on that factual and legal basis isi ne concluding ngegamba Walukaga did not have the minimum formal qualification required at the time mukasera yo wegamba of nomination and therefore issued the denomination bonga bagamba yes tukiriza IUIU yawandiika ebbaluwa ngegamba nti no omusajja certificate ye hiyo ya myaka 2 era giyakozesa wali okugenda ku St Lawrence yasabira admission ogenda ku St Lawrence tena kuberanga eggwako neba naba isibo bagamba kuba kati wano ngenda kwawuliramu ebintu ya mirundi 3 ebyalise contradictions mu maaso wali baba isinga bagamba okay tubikiriza naye ate minimum formal qualification yeetaagibwa mu kaseera k'okusunsula minimum ekitono qualification eyeetaagisibwa wali mu kusunsula omukulu agenda okujja okusunsula certificate eyo gye yaleeta yali eweddeko yali invalid n'olw'ensonga eyo mutusaasire twakola ensobi tetwakiraba beetonze n'okwetonda anti nkulaga ndowooza kuba be banominate nga bali mu kusooka lwaki beefuula oba kitegeera
kati nga baga mune mutusasire n'olw'ensonga eyo tetwabiraba abeere denominated kyobala nakuwadde wali background esooka mulabe kyekubira ali mu kintu kino oba kitegeera now tugende mu tteeka ddyo nga ddyo ligamba litya what does the law say tugende ku legal basis tulina amateeka mangi ngenda okusayitinga agaali badde gakozesebwa mu butuufu bwago okuwa ensala entuufu erisooka baliyita PEA mutona kyomanyi mu bulamu ate PEA mugenda ne mu kutoniya kimale Parliamentary Elections Act section ey'okuna 1 akawakatirwa ka C bagamba a person is qualified to be a member of parliament nga oddamu onokola mulimu kikweno sho njogere vunula damu a person is qualified to be a member of parliament omuntu okuba n'ebisanyizo okubeera mugundi omubaka wa parliament only if they have nga alina only if they alina kuba nga alina completed a minimum formal education of advanced level standard oba ekyenkana senior 6 yes kati wana akantu ke bateekako akalala the requirement is judged at the time of nomination ebyetaagisibwa bigenda kupimwa mu kaseera ako kennyini ke banominatingamu yayagala okubeera member of parliament kati wano tuli nnyo kibola bigambo bino nabadde njagala ofune we tuwandiika ebiri very key ebiri mu kuteesawo contradiction okubagana empower naddala mu interpretation yabyo ebireese emberebezi webale nnyo kati that is according to the Parliamentary Elections Act nti yo efa nnyo wali mu kaseera ka nomination nti omuntu aleeta ebimu qualifications zina kuba valid naye kati walijjukira nagambye wali nti n'emyaka 2 jaggwako mu June wano nomination yali mu August yes wano wadde mu August so agenda okukireeta bwekiti bali tebaagala kumanya byetooloddewo birala bo bagamba nti papula ekyo kyayitako naye eyo si ensonga ndi mukuwa basis tugenda kutuuka ku kyengedde abalala tuli mateeka what the law says mateeka gagamba gatya interpretation eyawuka obuzibu bw'amateeka now there are what we call subordinate rules or benchmarks yes waliwo tetuyita universities and other tertiary institutions act tugenda kubikula ligwa lyawo alina constitution tubikule legal notice number 12 of 2015 of the institutional rules waliwo alina obwe bali abayina now akange nakaleso waka tugende mu kituyita mature age aptitude certificate awo waleso obuzibu bagamba je bayitadde fula nawe kale tutandise bulungi otandise loleta mu ebyekisiru mumpe moderator omulala kabanvumi munvubira bwerere banna bigenda kunvu kale munvumi ze naguba uliriza certificate sezenkola ngeno nge ya mwami walukagaji yatwalayo they are treated as valid only for a limited time bagitwala okubeera kaseera katono mukaseera akagere akali limited yako ak'emyaka 2 unless immediately used for enrollment kati wana wali obuzibu jukira wali wangambye nti yagenda obitwalayo nga bikyali valid byagetinga invalid yatwalayo dda lwakuba kati neteeka lye tulimu lia universities and other tertiary institutions kati ate waliwe tugenda okugenda mu maaso nkulage nga waliwo etteeka eri overstepping lino lyo nga lisirika nga liri lyakobetinga lino nga lisirika lino abwe bali nnyo awo tujja kukola ffenna tandise okuteekamuko ku butamu zaawo obutuufu kati nyongeremu si nnyo nnyo njagala beere weekulabira njagala beere weekulabira kati lino ddyo erya universities and other tertiary institutions lwaki ndireese wano lye advancinga Walukaga ogenda ku St Lawrence University kubanga certificate ye yagikozesa ate nakubanga eggwako okusaba ekifo era bali maso ngenda baka ebibuzo byembuza isi bigenda ba logical to preempt mbuze aneka njakibuliza wali sagala ku
sagambuze buze bantu yes nizo babuzabuza ne kati tuvala mbadde njagala soma limu kulimu wali tutuuka wali kibi kigenda kwekola olaba omutuufu yani omukyamu yani kubanga mu nkyamwe muvaaki engoloko kati gwe Bushiro yakati saawe eno ani Bushiro oyo yaliwa abatagasoma abagasalira bagenda bakuvume kati siyogereko kale kankuleke now nkyali mu samare yawe nga bagamba unless immediately used for enrollment the notice or benchmark and university admission rules confirm the 2-year lifespan nga wena kikunyumide wali now the EC relied on these benchmarks when assessing the certificate's validity wali mu kusooka okumuyisaamu bo basinzira kuli netteekera ki ya universities and other institutions okumunominatinga ogwo gwasooka then wanu baloya abagezigezi nga sijja muteeka baloya abagezigezi balaba nga mwalimu ebituli okuddayo okwawabira baddeyo mu tribunal ate isi yetemenga ate ekikyuse yeah now waliwo kye tuyita National Council for Higher Education Practice Case Laws era nga bagamba nti National Council for Higher Education verification kwe kubanga ekebera yekenenya yes verifies equivalence wawana wakulu nchireta National Council for Higher Education verifies equivalence but courts and authorities have held an NCHE equivalence letter it does not revive an already expired qualifying document amateeka geggwanga go galambulula ne gagamba nti okwekenneenya okwa National Council kwekola okulaga equivalence y'omuntu akoze machuwa age entry nti yesi ebeere kukozi naye etteeka liramu ligamba nti wadde koze okwekenneenya naye okwekenneenya tekusobola kuzuukusa it can't revive ekintu already ekyayitako bo we bagamba interpreter and for parliamentary purposes in this case segona abadagenda mu parliament nga bagamba the candidates must present a valid qualifying certificate a valid qualifying certificate yes or a valid NCHE certificate produced in accordance with the act at the relevant time, in this case the nomination. So this is citing Supreme Court and other authorities on this point. Chokola ati mu nsalawo yayo waliwo n'omusango gwe yajjeyo ogwa 2-7 ogwali genze mu Supreme Court ne gwe yambisa kyekiri kyo ngamba nti ensala ya kooti tekyatunulira bino bipya etunulira ensala gye yakola nti yabbe ettooke luli mu bbiri ebiri twamusalira kola kintu gwakufa ate onabbye ettooke olwakiri era tetumusalira gwakufa bo tebeetawaanya kino kye baakoze kye baakoze kati awo nga tuvuddewo twagala era tugendeko ko mu Parliamentary Elections Act kubaka tuwano mateeka okasampulira act yes yatuuse nga gye bakozesezza nnyo okubeera nga amateeka amalala abalukaga ge badde bagiddemu bo bagambe now this supersedes all okitegeera wetugenda mu Parliamentary Elections Act tugenda mu cap H17 eyogera ku qualification of members of parliament section eyokuna 1C of the Parliamentary Elections Act the stating that a person is qualified to be a member of parliament if they have completed a minimum formal education of advanced level standard which is equivalent that is senior 6 yes yani ligamba for candidates whose qualifications are not standard A level nga mwe abasoma senior 4 senior 6 bitu wabisoma nze nalisomera bungereza eyo for example foreign qualifications or equivalents the law requires them to establish their qualifications with the EC typically by submitting a certificate issued by the National Council of Higher Education in consultation with the Uganda National Examinations Board. Awusuwe wazibu, awo wangu. Now, wogena mu legal notice number 12 ere eyateka liri nagambe ya universities and other tertiary institutions is benchmarks for verifying, determining and recognizing academic qualifications. Nga bagamba a mature age entry aptitude test certificate wakagaje bamuwa
awarded to adult learners nga Walukaga yagenda nga asomye nti mukulu muko who pass a mature age exam with at least 50%. I think wakayafuna 54% is only valid for 2 years from the date of award. Paragraph ey'omwenda binegamba of legal notice number 12 yemu eri yenyingi nakusomedde waggulu 2015 explicitly provides that such a mature age certificate shall be valid for 2 years from the date of award. Ona ndi emyaka ebiri. Now many tertiary institutions omuntu okumusigira ekifaananyi what a tertiary institution is ezo ezawaggulu nga universities bata tertiary institutions ezo oba kitegeera nezimu zi institutes umkati MBI webityo including the Islamic University in Uganda gyasomera IU bo treating mature age certificates as valid only if they are not more than 2 years old at the time of use. Akaka 2 years bakataddeko nnyesira. Yes, nebo bano bo aba masomo agawaggulu amasomo agawaggulu bo nabo mu clauses zaabwe nti emyaka ejebi bannange tuli kuki muntu kyaba kuba bwa anzija kumula amatendekero agawaggulu go gagamba nti fofuni certificate eri jangu waffe osabe ekifu nga tennaggwako ffe tujja kuadmitinga weba eweddeko awo kyekiyinza otulemesa kuadmitinga naye kasito tulaga nti kweri ffe nga tukuteekayo kyeki kinage kinyagala okubeera nga mbooza then ngenda kubanga nkidda mu mateeka wabeera nga omuntu ali mu mwaka gwe gwakusatu ku St. Lawrence University by logic kiba kitegeeza nti bamuadmitinga university yakola ki yamuadmitinga waba yakosa certificate eri ya mature age kitegeeza okumukkiriza okusoma yayita emitendera egyo yayita nakubeera nga expiring so ali mu third year okuadmitinga kitegeeza yamuwa ekifu so muli kyalirowoozeteddwa nti by like kiri automatic nti already advanced level eno esabibwa abagiyiseeko the senior 6 and its equivalent omuntu abeera ku university eri wanaaba kubyewo kati watosobola kumusika sato demo omubuuzo ebibuuzo nti ate gundi ye expiring za toji zotya awo already yakulagako nti ekipapula nga akirina yes so argument oba position y'aba lawyers ba Walukaga yeno zizije nagambe central points tugenda okubeera nga tutunulamu bo bagamba era nga naawe awuliriza kati wano wali film kansoke nywemu nawe beera ng'onywa wengo okanywa kutukutu ayinza okanzijako kati kanya kantu kamagezi ka bwongo kale wendi abatasobola bya bwongo mwende shedala gyengenda okukola kutuze nibbe abantu bonna obafunirayo ab'obwongo balina akaabwe n'abatalina bwongo obafunirayo era ogenda okulaba ne gwengenda okukola naye tekikola nedda oli muntu waffe nnyo ati mba nina okukubakubamu tokuba bantu baffe kirabika mu bubi nawe ngenda kuzza eri ndeeta oli aliwa kubanga ndaba gondi eri mbacoze ni beki nze wonna mbeerawo nze kati ebyobufuzi binteeka ku gondi kulaleraale now central points z'abalooya abawalukaga omuli looya wange eyanzijako okutwalibwa eruzira gondi luyimba zinalukoola nalukoola alabye n'abantu bannaye bo central points zizino one nti Mathias Walukaga is already a bonafide university student in third year. Argument ngegamba a university cannot admit someone who doesn't meet minimum entry requirements. Wani badoza mu Luganda. University? So kuwa muntu kifo. Yes. Atayina bisanyizo. Therefore, ayina senior 6 oba gundi yekana senior 6. Therefore, by being admitted, he has already been recognized as equivalent to an A-level holder. Era okumuwa ekifo ekyo aba bamutegedde nti ebipapula byonna byalina bituukana n'omutindo. Yes. Oba kitegeera argument wawe number 1. Eyokubiri, the mature age certificate's purpose is admission. Kasaba ku admission kiba kitegeeza nti wali wafunye dda. Wali oba oyiseewo. University zikola nsobi. Ate kati obeera nga zeekenneenyezza. Kubanga wezikola ensobi jukira za admittinga era ne zikuwa nga ziri in sync with National Council for Higher Education ezigendera mu mateeka. Ekitegeeza bano aba isi bo kati saawe ensala gye baasaze
baba kuba ebituli mu gundi bakuba balinyanga bakuba bino ebituli mu byonna bonga bagamba fika tusigale wali mukali ka window ka Parliamentary Elections Act atenga mwe nyini bino ebya mature entry na chino era mwabiteka mu provisions birenga bijja ku bantu abatayina wali ate mwagala practicability yabyo mugirwe kochi amazi now bo bagamba mu arguments zaabwe baloya Walukaga nti certificate eyo eya mature age IUGyawa Walukaga omugaso gwayo omukuru in fact omugaso gwayo gwokka gwa muntu kubeera admitted yeyongereyo yeyongereyo mu kusoma kyekya kiteesaawo nti omuntu atasoma senior 6 jangu osome wano okusoma okw'abakulu okole ebibuuzo passmark ogiyite aloge 50 ogiyiseeko emyaka ogituukiriza 25 and okitegeera wobeera obituukiriza ebyo ne bakuwa certificate eyo omugaso gwayo kutwala ku university libaddaala kutuusa ku step gundi era ne bagamba wali olwedde bakola provision nti abagala okukozesa certificate eyo emala emyaka ebiri mugikozese mu bwangu nga teginnaggwako oba kategera kegamba kati already ono is a bona fide university student awo yayitawo nekyatesawo mature age entry yakikola ekyokugikozesa okubeera admitted in this case University ya St. Lawrence oba kitegeera EC Electoral Commission now is inserting a requirement that does not exist in the Parliamentary Elections Act. Etekawo biteeke Lwaki Parliamentary Elections Act does not mention expiry dates, nor does it define mature age certificates as time-bound qualification. Gendo kibere teka lya Parliamentary Elections Act tewali na wamu libasinziddeko ennyo okuwa ensala tewali na wamu nakebedde nze jjo naku bbiri nga seebaka ndi mu tteeka ndijja wano ndijja wali wenkuba amasimu buli oya gwenkubira nakubidde looyo ono Kalwanga nenkubira looya bonna nga bagamba ntambi kyekimu mu tteeka eryo it does not mention tewaliiwo wonna we limensioningira ku zino zi expired dates za certificate teritunula nayo kati gwe olinga akuba ekyokugamba nti gundi eno okuggwako naate nga bano batunuulira nnyo gundi eno okubeera gundi valid etteeka lyo terikitunuulira validness ya certificate eyo terikitunuulira mu Parliamentary Elections Act ekyo tekiriiyo it does not mention expired dates nor does it define okunnyonnyola mature age certificates ziri time bound zina time bound qualifications bo bagamba as long as you have the certificate kiraga nti ogirina bilibyo expiry date tebyo bitunula now ekirala the equivalence ebyenkanankana ne senior 6 the equivalence that is advanced level may be proved not necessarily through the same document used for admission. Lwaki if National Council for Higher Education issued an equivalence letter wangira yagiwandiika ebbaluwa equivalence we tupimye mu byenkana negiwandiika if it issued that equivalence letter that letter should be the operative evidence of qualification, not the original mature age certificate. Bwe bujulizi and nga nkirabamu eggumba awo era argument yaabwe lwaki erimu eggumba ey'ebintu ebyo ebina byensuubira nti banokoddeyo. One, the act only says etteeka lyo ligamba nti omuntu ayagala okwesimbawo ku bubaka bwa parliament must have completed a level or its equivalent. So ligamba nokumagamba za senior 6 oba ekyenkanekane senior 6. Yes. Kati omuntu wabeera nga yasoma ku IU nawe wa certificate certificate eyo n'agikozesa n'agenda n'afuna admission mu university abatatuukiriza aka must have completed a level is equivalent. Andi kati bobs we wabuyina bagamba nti yes ayina equivalent to senior 6 naye ate ya senior 6 teggwako naye ate eno gye bakuwa eba ya myaka 2 anti nenkunyonyodde wali
nti yagikozesa tennaggwako wabiranga bonafide university student already abayagikozesa ekiruubirirwa kyayo kyekiri kye bagiteesaawo nti okuyambako ku applyinga wali abikoze byonna my question is kalaki omukwatira dunya katono tumalirize katono nyinza okukeera nedda nange nyinza wano tuyinza okubuzaabuza omuntu because badde nkugamba nti etteeka ligamba must have completed O level or its equivalent tovala ntero wagulu nagambye teryogerako ko ku expired dates teryogerako ko ku mature age certificates as time bound qualifications wano weliba ligamba nti must have completed A level or its equivalent terigamba ko does not say the document used must still be valid at nomination terigamba obo kitegeere ekyokubiri if singa the purpose of the certificate is admission eri ya mature entry nga purpose yayo kiddamu wano okukinyonyola if the purpose of the certificate is admission then once he is admitted and progressing successfully he has already demonstrated a level equivalence in practice awo mbuuze boza ekitegeeza eno ebbaluwa eno certificate gye batunuulira ennyo saawa eno bw'omala okubeera nti bakuadmittinga wali mugudi ku campus eba tekyalina mugaso kati kitegeeza oba okayiseeko nti ebeerange omugaso gwayo maybe for proof nti wasoma n'obireeta nti era nakikozesa bulungi nnyo banga certificate yalegwako bweti I admitted midway era notandika no yes yebe emaze osavinga ekyayo my question is lwaki bakiteekako nnyo essira ng'omuntu yakwata ebbaluwa eno era mukakasa yabisoma na getting admitted era asoma agenda kubeera nti amaliriza wayibatekambeera bweti otunulira abamu ku babaka ba parliament abaliyo nga owekitiibwa honorable Lutaaya bonna kyekino kye baakola ekyawalukaga tebaliwo na njawulo eri awo now amanyi njagala mbeere nga I balance you want to be objective yes kati mbaleetedde arguments ne central points z'oludda oluwaabi ne baawaabira kakati obunafu obuli mu arguments ze nkugambye kati ate nze kennyini era nza kugamba obunafu obuli mu byenjogera ekyo ate ng'okibalansiza omuntu alinganza oli mujjawa olina golanga waawo bwe balinda manyi twabayiza amagezi bw'obateekera ewasemba kasaga wayi ntambi tusibira nedda tetwerabira basponsa baffe baba bagenzi ng'agenda ewalala kakati tulina bannaffe aba Muno Watch balina akamuvi kyakapya sawa Muno Watch obumu ku movies obupya twataddeyo ka film bakayita seri eno njagala abantu bagire bagiyita Apoy Salangit Apoy Salangit bonna gundi yange eweddeko n'okuteeka mu password yange oba ni yagiyingidde manyi pa abantu gundi zange ya kuloginga in wano kubuulya so Muno Watch gwe mutimbagano kugenda okubeera nga osanga films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna bali okwo ku mitwalo esatu egya Uganda omwezi weerabire ba VJs bonna VJ Junior kwali VJ Uliyo VJ Emmy VJ Jingo VJ ISP VJ Shaukanli VJ Chris Sweet HD Danny Dinaba bado muza ku films ezimu empya eziriyo bade gamba watu bagende balabeka serika bayita Apoy Salangit kano kalungi nnyo kayino already obutundu butaano obuliyo mu VJ Junior baberenga bakalaba Wild Cats twakataddeyo Dracula twakataddeyo Esco Bank twagitaddeyo Fabricated City je seri Shadows Age ya Jack Chan mpya jeri then nabadde ndaba manipulated twakamazeyo kale okitagawa jeri yafudde musajja watu neje ziri mu VJ Jingo yasinga okuberanga akola ki nga abakola so ba VJs bobo nabo buli omu VJ twamu task nti gwe tutereyo content era buli lunaku buli VJ ayiwayo buyi content nga mulungi tulina films empya n'enkadde tuzikomyawo naye mu kifaananyi nga kirungi ayagala okufuna Muno Watch ku masimu kwetuli abalina Android phones genda ku Google Play Store abalina iPhone genda ku App Store abalina TVs bakadala Android TVs genda wanule application yaffe abakolera ku website mugende ku www.munowatch.com oberenga olaba films enjogerere ewaka ku mulimu ruddawa wonna tekuliko butali boogerere zibanjogerere tebakulimba ne bakufala mu kyogobe manyi bali bonna aba mu kyogobe ganja nakueleza link bano bali ku Telegram ono ze paya akasanvu manyi baganja bagezigezi paya akasanvu zo omwezi Muno Watch eseera bali mu kusiba abantu babbi abana kyabayita piracy bali eno badaliza so mujja ku Muno Watch embeera eberenga etambula bulungi obutabula mbadde kugamba kiwali
obadde ngamba okutunuulira obalansinga weaknesses side eno nti mu defense ey'abannaffe that is because kati bagenda mu high court okitegeera okwagala okusazaamu ensalawo ya tribunal eya EC. High court etwala bbanga ky'okubeera nti ereeta ensala yayo olw'okuba nti nno ekintu ekiri mu contention ekyogerwako kiri time bound. Emisango gibeera hold. Yes, balina okikwata mu bwangu era n'ababa bagenze kuliva alina okuyitibwayo. Si nsonga za kibanja kuba ekibanja tekigenda kuvaawo musobola okikayanira emyaka 10 okitegeera naye kino kisigaza ennaku 29 tugende mu kulonda oba kiraba so balina okwangwa bayiteyo so mu defense zaabwe nabadde njogerako kunaaba mubagamba ntambi eno yenneewozaako gye tugenda okubanga tukola ki tuteekayo nabaza nno obudde gula kuba kundabira wano nogamba ntambi jangu tukole mukwano ntekamu obudde anti ani abyogedde gwe kyekiri kyogamba nondirako emmamba n'obiddamu yes lwaki ondirako emmamba ani yagambye nti okulirako now obunafu obuli mu nneewozaako eyo bwe buno nti etteeka the law lijudging qualification at nomination not at university admission. Bo batunuulira nomination etteeka ddyo nga ddyo qualification lijijajinga at nomination kokakoka kati bo ne beefuula nti tebagala kulabayo oba okitegeera kati kambuze isi naye eteekayo egundi eneewozaako yaayo ensala yaayo yasinzidde ku ki of course kubanga gye bagenda okuvunaana bali mu wakanya nsalawo Segona etakirimu kati Segona yaba ino kivamu kweri level kuba yo tribunal emu qualifiers kale si Segona ina eyalopi tribunal ye mu qualifiers newe nsalawo kati ensala eyo yeri mu kuwakanyizibwa kitegeeza bani abagisaze isi kati bano balina wakanya nsalawo ya isi era saawa zino bagenda giteekako injunction olasako injunction baba bagi embere ino kusitarasiko ino sigalanga webadde olukagasigale nga nonya akaluluke sina kindi n'okulondebwa alondebwe ngasikutegedda webasaako kalingenda kuwa musango gwa Nambi Farida Nambi versus Electoral Commission ne Luyimba Nalukola nti yawakanya okulondebwa n'okulangirira kwa Nalukola uyakukola mukaseera kosoka ne bakujjayo vai funya engeri kuba mu kesasuza bakujjayo we bakujjayo mu parliament decision ebere ino kukola high court ekoze eki eyisiza we bakujjayo mu parliament wano bakubyeko bakusindikiriza wofuluma boti miduka emisinde ogenda mu court of appeal eno ogenda mu court of appeal eno gosigala okola bibyo andi ogenda mu court of appeal noteeka nosaba ensala weeri egireetekebwako envumbo wekitekebwako envumbo ne bastampingamu we bati wepaba kitegeeza nti the contestation kwekyo kirina okugenda ne bakigonjoola kati kiba tekikyakola kati olaba nakola yasigala mu parliament ali naye nga kiri paka we banakigonjoola kambuuze kati we bamala okulonda nga court of appeal tennasalawo biba biwedde kati ng'ebya Nalukola kati byo tebikyagenda kukola kuba kati tugenda mu kalulu oba kitegeera nti singa kooti esalawo negamba Nalukola omusango gwakusinga ayikooti yasalawo kyali kituufu already events it has been overridden by events nti banga liwedde nako kati omujjako nga nesana kiweddeko oba malabuddi kati obalaba kino ekyawalukaga kati ekyawalukaga tribunal eya isi we beeyisizza baloya baddukidde mu high court esooke overstaying ruling ekoleki ebere nga tekola egende ekoleki eddemu ewulirizibwe egonjoolebwe ekubaganyizibweko ebirowoozo asigala agenda maaso balina osigala nga ali mu kalulu nedda kati high court weesalawo nejjawo ensalawo ya tribunal kati it is upon the tribunal ya EC ate yogenda mu high court ye begenda yeberwanyisa olukaga yennyini yebeina okugenda ngoba manyi kati court zirina stages kati tribunal in this case yesookerwako
mu normal mateeka magistrates court singa ntabi basinga omusango magistrates nzola okudukira mu high court high court yana yo singa egunsinga ngenda mu court of appeal court of appeal oyo ngenda mu supreme wotyo level zigenda zeyongerako ogenda weyongerayo naawe singa high court esalawo negamba gwe mukyamu alinga go badde omutuufu naawe osobola okweyongerayo yes ogenda weyongera amateeka bigatugakola ki wegakola so which point was I driving? Wabadde otunyonyola ng'otugamba nti saawa eno gundi engeri gye bataddeyo wali gye bagenda mu kooti saawa eno gundi asobola okubeera nti anoonya akalulu. Yes, agenda kunoonya akalulu walukagga paka omusango we gunaggwa nga gustayingisa status quo awo wewali obuzibu. Kino kye wagambye nti Electoral Commission yeetunuulira tetunuulira gundi parliament egamba etya yeetunuulira kyayo according to relevant laws gebere kozeseza. So high court eyo singa nebeera etudde kisuubiramu ne musango esobola ogusalira mu lunaku lumu. So tugenda kusangako ku situation nga walukagga n'akalulu ayinza okukabeeramu ne ballot ne bamutiikinga kalulu n'akawuuta buva then omusango gwo gukyaliyo kati tusobola just mpa kyakulabirako. Awo nno nina ebibuuzo byenda okubuuza. Yes, ndo katono. Mbadde mpa kyakulabirako. Teyasobola n'okuwangula akalulu. N'omusango gukyaliyo. Nga gukyaliyo. Ne gusobola okusala nga guli against him awo nga bamuggyayo. Ani abayingirawo? Either nga bagamba tuddemu tukole ki? Tulonde oba okusinziira. Kubanga mubeeramu olumu nga owokubiri bayinza okuwa mubeeramu olumu nga balina kadda ekyali ennansana nti ani gwe baawa yali wakusatu ate banabo kubiri bonna bali bavunye emisango gye musimanyi bawa yalopa kade segono laba wagira olukwesi wayingira mu parliament kale just badde pacha kulabirako okitegeera. So badde gamba nti obunafu obuli mu defense gye badde nkusomedde nkwodda amaanyi gaago then n'obunafu because buli kimu kibaako amaanyi n'obunafu mu mateeka emba mwajowenga oli ayita pointing eri strong n'agikubamu tubalaba omulamuzi owekitiibwa omulamuzi n'agamba nedda toyogera bakubamu bituli. So mbadde nkwadde amaanyi gali ana ensigo ennya ez'amaanyi then wano ebituli bayinza okukubamu bano nti ekisooka mbadde kugambe nti etteeka lijajinga qualification at nomination not at university admission. Era wano ne bagamba nti university admission rules galige nagambye nti emyaka ebiri simanyi tolina girinda then osabe. Those rules do not override what we call statutory electoral qualification requirements. Awo kemba nnyonnyola amateeka agakwata ku muntu engeri gyayingira university in this case nti omuntu ayise mu makiwa entry bamucertifyings agamateeka ga university gaayo Electoral Commission yo tebimanyi Electoral Commission terinaga agaayo ageggwanga gbayita statutory statutory electoral qualification requirements nti buli somero institution lisobola bidyo okusalawo engeri ya limiting abaki abayizi mulimu amasomero agamu gone agagamba ffe okwa limiting bwene waffe kiringanga we twasomanga nga mulimu amasomero agamu agatemera ku points points 12 erubiri bali batutemera ku points 12 out of 25 ku A-level ntambi nga mbera mu 23 24 seraliikirira n'agamba ki twaliyo nati Nathan nga bo babera mu 10 mbalwana twalabera bamutema musajja wa bamutemako igoroza mara gundi bava kuchola kapeke serious temansingo jogolire wano kati kigamba nti zo go amasomero gugayina engeri kigadi meetingamu nti bebatemera ubiri ku points 12 nga tebazituusizza baweebwa ate ebifo ewalala babalabanga Old Kampala bagenda ne babawa because fe rubiri batemanga abana bagenda ku Old Kampala ene basomera ddala ilo rubiri somero lya manyi nnyo ku Old Kampala simanyi babyakyuka but at our time nga bebatemera waffe tulina ono guy wa 01 director Darlington Kalengi naye batema twatemembwa tugenda okulaba ngeri ku Old Kampala yeyagala gundi yaliwa gravity yali ku Old Kampala neti yete yali waffe rubiri yete batema yali ku Old Kampala simanyi byagenda mu maaso musajja watu ninga yali ku Old Kampala Eddie Kenzo batema mutema Eddie Kenzo senior 3 yagituukamu bamutemera nga tewali onsonga mtwala mu senior 4 ensonga teyalina P7
kati yali atawandira kyo okusoma nobeerayo kujjuza bifo nobati ali mu kukomera sagala kenza anonenze naye nga ge amazima ntibambi tiyalina P7 era bambi yali musajja mulaba olamala kati kifo yakifuna atya olamala P1 tetutuse mu nkola ya electoral commission eno yekola kenzo olamala P1 wa P2 ebintu bambi ne bisobasoba bulamu ne bugira nkola ya electoral commission ne bamujjukira kati yamwatya ekifo ku lubiri kusamba mupiira nga wadde teyasoma kusamba mupiira mu Cuba mucuba bafe abeere mu environment n'abaana Uganda ate nga bizibu nnyo anti kigamba nti amasomero gugayina engeri gigadi meeting ase ekyo kiri mu kunyonnyola kati ne electoral commission egamba oyongeddemu nnyo amazzi nange mpa ku mazzi oyongere mu soda nkoye soda tulina mukwano gaffe yagenda okulya emmere ku gundi ku restaurant nasooka n'amalawo supu emmere ekyalimu n'abagamba nsabako kumva malewo ki emmere yange ate bwe yamala emmere neggwawo na supu akyalimu n'asaba emmere amalewo ki ate nkitegedde nkimanyi okitegeera awata kyogedde linnya kyebadde ndi mu kunnyonnyola omuntu nti yo issa egamba fine etuwulidde enteesa yammwe mugamba omuntu wagendera ku university ng'ali mu mwezi mwaka gwa kusatu automatically abeera bonified student weeyo n'olw'ensonga eyo epapasi ya machwa gundi certificate era bagiyiseeko lwaki mubeera mumubuuza bino ebikadde bo nga bagamba nti amateeka gaffe we gaba gali ku qualification ya candidate agenda okujja ku kya MP ffe tufa ku mateeka ago agakwatagana ku ekyo kugagamba gatya etteeka lisoma ki so ffe tetuli ku universal admission banaye mutuleke boyo bagamba bo babyepena abaleta mututwala eyo era bo nga bagamba nti rules amateeka universities ku guard meetingira abayizi byabwe kati n'olw'ensonga eyo tetuyinza because said kubeera nti no byoverridinga amateeka gaffe aga qualification the requirements amateeka go gakkiriza electoral commission okutambulira ku nkula yaayo anti tuli mu byakulonda kitegeeza nti amateeka ag'ebyokulonda ge gaba galina okwapulayingibwa wano oba okuweebwa enkizo oba okuweebwa njogera mu ntaputa y'abali bisobola okutaputibwa obulala nze just njogera mukyabadde mu musango olaba kaliko bwasooso yogera nti tusaba kati ze ne mukubuulira mu samare ey'omusango okusinziira ku bagenda mu high court eri entaputa esobola okujja ngeri different olwa central points z'abano zenkuwadde sometimes by the way abatamanyi nti amateeka gasobola n'okuteekebwa ebbali olumu ne bayeeta logic ne bateekamu logic netuva ku nkola y'amateeka logic mu simple terms bakiyita batya amagezi amazaale common sense common sense wajjira awantu awamu mugamba naye wadde kale naye oba nkuwa example kyeyinza zikola ebintu ebyo in some situations I wanted to cite some example abantu gye bayinza okucitingako nawe nga tolina nawe terateekaga that is common sense oba okitegeera now eddala nga bo bagamba nti courts ezikozesa amateeka have repeatedly sigumu seebi held the National Council for Higher Education Equivalence must attach to a valid primary qualification. Chobola baade basaitinga omusango guli in fact wembafunye obudde ngompadde obudde maybe next time nja kujirayo omusango ogwo ogwa 2 gwe bakoze eki gwe basaitinziddeko yes so both central points zawe bana aba electoral commission nakati bagamba nti one qualification must be proven at nomination ne basaitinga bidda bigamba parliamentary elections requirements two a mature age certificate is treated as an academic qualification equivalent to A level only when valid. 3 gabagamba once expired it cannot be used to prove qualification. 4 gabagamba National Council for Education Equivalence letter does not cure an expired qualification. 5 university admission is not legal proof of A level equivalence for election purposes. For election purposes. For admission purposes yebere gukoze but for election purposes bo bagamba era bo otunulira mu strength ya argument says is electoral commission 1 nti yo following written law
amawandiike omuli aga Parliamentary Elections Act negatako ne benchmarks notice zirina kunyonyodde ekyokubiri nti it is isaba zino mu nsalawo ya Electoral Commission eri guided by Supreme Court President eya 27 guka nyonyini wa government omusanga emikadde gikola ki jibayambako okusala gye nimbi yes kana tuvala bakisaitinzeemuko nti nema mugenze mu Supreme Court tesobola kuwuliriza musango guno nga mulimu elements ez'omusango gwe yasalidda newe nsalawo tekisoboka bo base bafunye dda bakwata guli ne kukola ki ekyokusatu nti bali mu ensuring uniformity nti bali mu depending on universities I mean tebali mu depending ku universities discretion bo bagamba ebyo byammwe naye obunafu ate obuli mu nsala mu arguments za isi obunafu kuwulira obunafu n'amaanyi kale obunafu obuli mu kino nti Parliamentary Election Act yo yennyini ng'ogigenzeemu teyina we mentioningira expiration of documents ekyokubiri 2-year validity rule is not said explicitly in the Parliamentary Election Act gye bakozesezza wali only in academic qualification benchmarks lwaki mbadde nkuwa obunafu n'amaanyi okulaga nti tukyali mu kabinu tukyali kababi nti waba bagenze that is the reason why bali bagenze mu high court nga balaba bakyasobola okukuba ebituli mu nsala weno gye beeyambisizza so ekinaavaayo kyonna saba zino sikola ki simanyi naye nga yabadde nnyonnyola ensonga zonna nti z'amateeka bikyasoboka okubeera nga bikola ki nga bikyuka mu ngeri emu oba endala so yeah tulinde kugo yes but legally stronger position ya isi ekyatekinze upper hand ng'ogupima otya wano wengupimira otadde ku mizaani bannayo no boda atuuse naye mukama wange oh my god oli ku nsambya garden kwata mu katono nagambye kisaasi so kati gwe nga mu ndaba ye y'ebintu ogupima otya otadde ku mizaani eryeta wano nabadde n'emisango gye nabadde ntunulamu waliwo omusango guno ogwa Gore Nicholas Davis versus Louis Chiapao election petition appeal eya 27 mu nsalawo eyo gye mwalabe gye basayitinze mwalimu ebintu bino wammanga National Council for Higher Education bagigamba tesobola kuwabulamu to an invalid or expired qualification nga olabe kyawalukagawe kiri ekyokubiri ne bagigamba the candidate must show a valid primary qualification before equivalence can be granted nekyawalukagawe ekitabo kikola kiwe kiri bagulese waliwo omusango ogwa Kakuru versus Electoral Commission bano bali bagenze mu Court of Appeal era mu nsalawo bagamba qualifications must be proved at nomination oba biri mukola sense weda byenkugamba byonna babikolako densala muguno bagamba qualifications must be proved at nomination tuni bagamba courts reject attempts to rely on later evidence or academic progress n'emirala miyitirivu nnyo ekitegeeza nti unless otherwise also given the circumstances surrounding the politics w'ekiseera kino Walukaga alina tulina omusabira ennyo tulabeko incidents ezaba denominated NUP candidates mu regions ez'enjawulo nga basayitinze ebintu ebirala kugamba kaliyanga kagenderere nti bali mu kubakyojjanya naye nga buli babakyojjanya babajjako win kati neeno simanyi oba banagirivivinga kati ng'ogyeko ebyamateeka gayo mbikunyonyodde nti balina basis basobola okunywereza baba balina kumyumyula nti olaba ne wali babadde babakwata mu liiso nga tewali nnyo na basis ngumu ne babajjayo kakati ate wano how about here so segona kimulekawa ekiyinza okulabika nti abantu banna Busiro East if we are to judge mukalulu kano nga kade kayimiridde Walukaga badayina upper hand mu race nga number 1 wabera jiddwayo abantu bonna amaaso bagatadde kwani ku Segona nti abagisiza wabanga tebafunye nsalawo mu high court edda ku advantage yawe najibwa mu race Segona yaje muntu waabwe abantu bagenda bba n'obusungu ku Segona kitegeeza nti talina bagenda kusuuza kuba Walukaga oba kitegeera talina bagenda kusuuza nawe kibuuzo ekikulu
bano abawalukagaba bagenda kuwaani. That is the main question. Mu reesi eyo mulimu mwami Magoola. Mulimu Magoola. Nejjukira. Mulimu ne yatugamba. Anti wulira nzijja. Mulimu Magoola. Magoola, Sseggona ne Walukagga babadde ba National Unity Platform. Kadi ne bagiwaani. Walukagga. Kuba n'ababiri Magoola ne Sseggona. Ani akubye emimiro nga bamumye kadi ku babiri. Gundi. Sseggona. Ono n'asirika. Najja bibi. Nalya ewa. Abeera awo. Kiba kitegeeza nti my politics abeera ridden by dynamics. Si nti nno omuti weegutwe nga bwe gwakula gugenda okukula paka gweyongereyo mu maaso. Politics aba by dynamics. Omulaba nti Kyagulanyi Robert, His Excellency, asobola okugenda mu Busoga n'abaakinga candidate wa NRM amanyiddwa nga Kadaaga. Because dynamics z'Ebusoga zo zisoma zitya oba olina okusoma. Basinga kwagala ani ali ku toopu. Yes, ani goyinza okukolagana naye okutuukiriziganya ebiruubirirwa byo. Now mu reesi y'e kitegeeza nti NUP kubanga amateeka gagamba nti obanga abadde denominated, duly denominated, the only way musobola okureplacinga nomination yeyo ng'afudde. Katonda si kufa ono batabagenda kumureplacinga. Baba balina kubaakinga muntu mu reesi eyo. Okitegeera kati it is likely nti National Unity Platform singa Walukagga byabiganye genda kubaakinga Magoola. Oba okitegeera kati nawo reesi ebeere between Magoola and Sseggona kula block ya opposition babasinga ekiyimba wa NRM. Okiraba era muli nsuubira era nkakasa nti ne Sseggona asobola okubeera nga abadde akimanyi ne consequences zaakyo naye nga yajja kubeera mu mativu nti at least akugoba tabula kyakusuuza. Empewo okusuuza emi. Muli agambe kale kasana nge nabasuuza ekifo. Nga ye muli ayinza okubeera nga ali convinced era nga abadde akimanyi nti amaanyi agamuteereddwako nabyo tasobola kubanga akawangula naye nga agamba at least mu reesi eno kangwe n'omuntu.